kati we baba noonya nenzijjayo namba nenjijjayo nenkola ki nemukubira nemugamba onoonya abaana mbamanyi. Wali okubirani? Nga nkubira manager namba Bruno gye yali ateeseeyo. Kati obuzibu buvudde ku kyo okubeera nti notuuse okubeera nti bakuwandikako ku social media nga Bruno watabayambye nga bwatababeereddeewo, buzibu ki obuliwo wakati wammwe? Enkolaganayo ne Bruno eryeti enkolagana yammwe mu aba Real Dance Crew? Eri awo buli omu aliwo abali eri nze ndi eno. Naye nga waliwo okukkaanya n'okuwuliziganya wakati wammwe? Bali abalenzi bange njogera nabo ko bino nti wavangawo n'ogenda n'okola kitegeeza wali ovudde ku career nga otandise kubeera awo ng'ofuuse comfortable ng'oli mu kukola. Kiki kye wali olowooza ku career yammwe mmwe ng'abazinyi, the fact nti wali osigaddewo banno bagenzi bazzeeyo mu kyalo, gwe ng'omuntu wali ki muntu akugamba nti talina oba yakugambanga nti talina nga gwe tokikiriza? Nze nali nkitegeera. Wafaayo n'omukubira n'omanya ensonga ku lwaki akublokinze? Ate tosobola kubiramu. Namukubira kuba yali ya blockinga kwa saabu nemukubi. Alright bakwano, neyanza nnyo okubeera nti nno nkyasobodde okubeera nammwe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Abasiraamu Idi Mubaraka, olunaku lwa nkeera. Ate nga mbagaliza Idi ennungi, saba Katonda abeere ng'akkiriza edduwa zaffe n'ekisiibo kyaffe. Luno telulese buloga yenna ng'atudde, nange lundeeteddemu ate ne mbeera nga nzija okusinkana omwana mulenzi ono gw'omanyi obulungi oba gw'olabyeko somewhere. Njagala atubuulireko ku mboozi y'eddala entuufu eri etya. Ebintu babisambajja, oli ayogera kirala, Bruno ayogera kirala, abalenzi boogera kirala. So okuva mu kamwa ke kennyini njagala abeere ng'atutwalamukko, atunnyonnyollemukko exactly entabwe evuddewa, ekizibu ki ekituuse okumuggyayo ku media, ate n'abeera nga ajja okwekubira enduulu. Mpozi ate nga tisinnaba kubeera nga nkutandikirawo, nkujjukiza nti Shene kutuusibwako aba Speed Express Tours and Travels, kampani yokka eyakakasibwa okubeera ng'esaabaza abantu okuva mu buli kitundu ky'eggwanga, ate nga bano be ba visa experts oba bayite aba travel agency abakutambuza ne bakutwala e Dubai ne bakufunira visa ku discount esinga okubeera ennungi. Mpozi ate bakubuukingira ne air ticket okukutwala mu nsi zonna yonna gy'oba oyagadde. Bakukolera transportation ng'otuuseyo bakolera hotel booking. Kale ebintu bingi nnyo bye bakola, ate nga balina ne agent banking. Bw'oba oli wano e Uganda ojja basangawo ku Uganda House ground floor okuliraana Dahabshiil Exchange. Mpozi ate gwali e Dubai we balinnyawo ku Banias Metro Station room 202, ekizimbe bakiyita Dera Tower. Gwali mu Abu Dhabi ogenda basangawo ku Electra Street okuliraana ADCB headquarters. Mpozi ate gwali e Rwanda wetulinnyawo ku MP's Plaza. Mpozi ate ne baganda baffe aba Roast Coffee Academy nga bano be bakafulu mu kubangula abaana ba baristas oba bayite ba coffee makers, ate ne babeera nga bafuna eno profession ne basobola okugendako e Dubai eyo ne bafuna ku mulimu ogw'ebbeeyi. Era ne muganda wange ono njagala musomeramu pulaani aleme okubeera nga alowooleza okumpi, agende asome obwa barista ate agendeko e Dubai ndoza yizeeko eyo obulamu bwe buba buganye. Sanyusa okulaba. Nange nsanyuse okuvaayo nemujja. Manya mpitibwa Employer UG, kenkozesa ku Facebook as my personal account, ne ku YouTube genkozesa. Abafanzi baffe bambi tubaagala nnyo, newankubadde ennaku zino tubadde tusiriseemu nga tubaagala nnyo. Just account zaffe tezikyalabika ennaku zino zonna, YouTube ne Facebook. Naye nga waakajja tumuyina projects twandiyagadde ozifulumya naye lwakuba tetuyina ngeri gye tuba tusobola obba bituusaako. Alright, so kati ongambe yegwe Employer UG, erinnya lyo ddala ettuufu gwane? Manya mpitibwa Basaalirwa Banuuli. Banuuli. Kuno okugana amanya abiri, kuliko ery'eddiini? Kuliko Banuuli ly'ery'eddiini. Musoma ddiini ki? Ndi Musiraamu. Oli Musiraamu? Badde siriwuliranga ate nga nange ndi Musiraamu. Kati wasiibye? Nze sisiibye. Lwaki tosiibye? Olaba weesubiddwa okusiibulula? No.
sisiibye kyekyo ge mazima seeri mulwadde naye mba n'ebindawanya ng'omuntu ebikulemesa okusiiba. Mu kisiibo kino gezezaako okusaba Allah abe ng'akusaasira abikugirewo such that omwaka ogujja osobola okusiiba oli mwana muto kubanga tosiiba. Kisa ekyaggwa nasiiba naye kino sisobodde olw'embeera naye ekijja nja kusiiba Katonda ye waali. Kale singa wali omumanyi ekisiibo we kyatandikira? Singa nali mmanyi singa wali omumanyi nja siiba naye nja siiba. Anyways, kati tutandikiddewo show ogambye gwe Banoli basaalirwa. Okay, so kati tukulaba ngoze mu bintu bino ebyabukedde ebyekitone ojja otya mu bintu binene ebyabukedde? Bano byakyali bwe kiti n'abasisinkana abagabi twali tubeera nabo twali tubeera nabo eri ne tugenda nga ngenda era mu group era nali nnyimba nga ngenda kuba nze waaka wange nali muwandiika already kuva ku ssomero nga ne ku ssomero nnyimba. Kati we tumitinga mu holiday ne tugenda ne batufunayo buno bupate bw'oku ssomero bano ba birthday ne tugenda ffenna ne tuperforminga. So kati gwe oli muyimbi basically bali eri be bazinyi. Kati bwe twamitinga nga tugenda ku bushozi obw'enjawulo ne tukola ki ne tuperforminga. Kati holiday we yatuuka nze ne mbalekayo bo baali bakyali ku ssomero. Mwakulira ku kyalo kyekimu? Nedda tetwakulira ku kyalo. Bino byonna nga mubikola ku ssomero nga musomera wera nga mbeera nga buli omu asomera ku ssomero lirye nga jasi nga tumitinga mu holiday gamba gwe gundi oli waaja nga tubeera mu jjinja awo ku Radio Road nga tugenda ku bupatizi obw'enjawulo ne tukola ki ne tunyumirwamu ffenna ne tuzina ne tuyimba. Kati holiday we yatuuka nze nembalekayo kuba nze nali maze senior 4 nga bo bakyali mu senior 2 baali bakyalina okumaliriza ttaamu. Kati nze nembalekayo nenzija eno olwajja eno anagenda owulira nga bo bagenze mu ebyo ebyayolesa ekitone we bagenda ne babanoonya nali eno nendaba post ku Facebook nenzija. Bwe baali bagenda muyolesa ekitone bakubuulirako nti tugenda the fact nti gwe wali naawe olikweyo real dance crew ng'oli omu ku bo naye kati gwe ng'oli eno e Uganda Kampala bakubuulirako nti tugenda muyolesa ekitone? Nedda tebambuulirako. Kati awo wali okyali party ku real dance crew? Nali nkyali party. Kijja kitya nti no tebakutwala? Nze nali ndi wala ate nga biri byali jjinja ate nze nali najja eno olwedde nga gyendi. Kati we baabanoonya nenzijayo namba nenjijayo nenkola ki nemukuubira nemugamba onoonya abaana mbamanyi. Wali okubira ani? Nga nkubira manager namba Bruno gye yali ateeseeyo nemukubira n'angamba musindikira namba yaabwe ne babakubira ne babasindikira transport ne bajja eno ne tumiitinga ne tubeera banna nga bamaze okuperforminga eri ne tubeera banna. Kati wetwali abana oli omukulu n'agamba ganzireyo nina famire yange naye kangole kikanzireyo njirabire. Bruno n'agamba tikirina buzibu kansigaze bano abasatu ne banteekawo ne tusigala basatu era mwebaza because yandigambye gweddayo oba gwe tobeegattako biki naye mu mutima mulungi yanteekawo. Kati obuzibu buvudde ku ky'okubeera nti notuuse okubeera nti bakuwandikako ku social media nga Bruno watabayambye nga bwatababeereddeewo buzibu ki obuliwo wakati wammwe? Enkolaganayo ne Bruno eryeta? Just lwa kumugamba nankwasaganyizeeko nekitasoboka oba nga tayina ne management ate nga nayo njigamba ate nga nayo eringa etayina. Enkolaganayo ne Bruno essaawa eno eryeta? Enkolagana yammwe mu aba real dance crew? Eri awo buli omu aliwo abali eri nze ndi eno. Naye nga waliwo okukkaanya n'okuwuliziganya wakati wammwe? Bali abalenzi bange njogera nabo Bruno naye
sobola gamba just kale bino ebyatuukawo we yalaba post nga ndadde post ate nali mugamba anyambeko nakola ki awo byali bingi ebyatuukawo njagala obimbulireko ebyo bingi ebyatuukawo anti kumugamba just kumugamba lwaki nteekayo post ate nga nali mugamba akole kyanyambe nga tavaamu kitege nga tayina nga weekubira enduulu kyekyo nga nekowera abona abana basobodde kuba ye nali mugamba nga takola ki nga tebali kufaayo ate nga embeera gyennimu kuba nabasindikira ebifaananyi ne bagamba mbeera sinnungi naye kyonna kyemunaba musabadde kyemuba mumpa nange nyongereko oba si kyo akasente nsobole okuba nga nyongera mu bizinesi bwange. Okay, so kati ngenda kubeera nkuzaayo emabega ogambye musisinkana ogenza oyisa abalenzi omwazzeeyo muli basatu awo Bruno we yabatwalira kati mu kubatwala yabateekawo yatuteeka wagundi twatubeera watata wa manager we baali batuwa waliwo ennyumba ezaali free already kati nga wetubeera kati lockdown weyajjira bali kuddayo ku ssomero awo bali bagenda kuddayo ku ssomero nga bagenda kuggulawo kati we bagira ne bagenda ne baggalawo nga nze nali nasigala eno Kampala. Wali tosoma? Nze nali maze senior 4 nga bo bwe bagenda kuba bali bagambye zino kiraasi endala zikole kiziddeyo ate nze nali maze senior 4 so nze nangamba kansooke nguminkirizeemuko nga wanange we neeyiiya ng'omuntu kyenaba nkoze eki kyenaba nsobodde kati bo we baddayo nze nensigala eno nenjiya bwentyo nenguulawo bw'obuntu bwange bu bizinesi bwange byajja ng'era okyabeera we wa Bruno nga wova n'ogenda n'okola nga wenvaawo nengenda mu kibuga nenjiriba nenkola kiri olina mpayo 10 olina mpayo 2 olina kuwayo 5 bwoti abatakuwadde n'okoma wootafunye n'okomawo ne weebaka lwofunye webigaana bwentyo nga nzirayo. So kati time we yatuuka ng'eweddeko omwaka kuba bali baatuwa ebbanga baatuwa sobola bagamba nde baatuwa naye emyezi wejatuuka nga bali bajagala ennyumba awo nali sirina wakudda ne mbagamba munfunireyo akasente nyongerezeeko nange kenfunyeeyo mu kibuga nfune ennyumba ennungi oba munfunire ennyumba ennungi ekitaasoboka neŋŋamba kankole ki ate abaana baali bakomyewo okusoma. Bino wali obibasaba mu bulungi oba ng'obataddeko embeera ng'obafudde nga bazadde bo? Nga sibateekako mbeera nga mbasaba mu bulungi nemagamba embeera eno gyendi just njagala munkwasaganyizeeko munyongerezeko akasente oba ntandikewo bizinesi nga teri awo mbateeka pressure oba mbasabyemu nedda. Ekiseera ekyo wabeerera ewa Bruno oba ewa manager wa Bruno ng'obeera mu nnyumba yaabwe muli eri kiki ddala kye wali opanga naddala ku kariya yo kuba ekyasinga okutwalayo yali kariya either kuzina oba kuyimba mu kiseera ekyo kiki wali olowooza era kiki kye wali opanga ng'oggyeko bino nti wavangawo n'ogenda n'okola kitegeeza wali ovudde ku kariya nga otandise kubeera awo ng'ofuuse comfortable ng'oli mu kukola kiki kye wali olowooza ku kariya yammwe mmwe ng'abazinyi the fact nti wali osigaddewo banno bagenzi bazzeeyo mu kyalo gwe ng'omuntu wali kiki olowooza ekiddako? Nange nali awo kale nga njagala tutewaaka abantu bamulabe kupoza abantu baali batuwadde attention already nga njagala tutewaaka tute music tukole collabo tuyimbeera nga bagudde kuba nasigalayo nga nasigalawo nga ninda baggulewo tubeere nga tukola ki nabali avubuka babeere nga kuba baali batufunidde already amasomero nga baagala basomero eno nga batujjayo ne tukola ki ne tugenda ku performances ne tukola ki ne tufunayo ku ssente ne tukoleyo bu business obw'enjawulo tubeere nga tutambuza obulamu kyekyo abafanze bave abali abatulaba.
Okay, so kati waneno nga ekyo mumaze bali eri babagambe bagenda bafunira amasomero mu town oba bamaze bafunira amasomero byasoboka amasomero bagabafunira ddala amasomero bagatufunira akubadde abazadde bamala ne babagamba baddeyo basomere ku gali kuba byalimu wakukola ki bweziringo obungi ngati awo ne baddayo basomere eri nze nesigala eno kati olwasigala eno nange nemugamba Bruno nga bali we bazzeeyo nfunire essomero ngende nkoleyo bakoosi oba neyongereyo nga we ninda bali bakomewo mu holiday tusobole okuba nga tukola tukikwasaganya kuba tetwalina kyakola wakuba abazadde be baabayita baddeyo ne baddayo kati awo tekyasoboka obukozi okubeera mukwasaganya bizinesi yammwe nga bali mu kyalo ng'ate goli eno Kampala nga awo tekisoboka so kati we nemugamba anzizeeyo nange oba nzireyo ntandika kuba naye sobola kuddayo ebintu mbireke eno ebintu byange bwe nali nagula wali wagula ki nagula gundi ebyo emidaala gyange ebya capati nenfuna n'ekifo nengula nakoma nga sobola bisitula byonna ate nzireyo nabyo eri singako wembanga nga nsomedde eno nali mwamugamba nali mbaze plan nti wembanga ndisoma nga mbitaddewo mba nsobola okuba nga nzijangamu akasente nentabagamba nti Bruno ate mumpa akasente sinaamu ku ssomero bimanya ebyokusomero olina okubaamu kati nga njagala mbiteekewo nsombere kati ene Kampala wali oze mu vacation nali nze mu vacation mu kaseera ako akatono aka vacation we wagulira emidaala gya capati notandika constructinga business ng'olowooza ki nga togenda kuddayo okusoma nali nga teri amanyi nti bagenda kugulawo mu bank bwetyo so nga njagala mbeereko kyenteekawo at least we banagulira mbireke ng'omwana abaana babikola ki bakola ne bampayo akasente nenkomawo ku weekend nembi checking kati gw'ovadde ewa Bruno n'ogamba nti kanveeyo ewa Bruno ngende neetongole embeera enzika anti wali eri ennyumba nga bwe ngambye nti ennyumba ebbanga abaana kale abagondi apangisa bajja ne bakola ki ne baagala ogipangisa waffe twali tetusasula nga batuwadde buwi ono agamba nti nkuwadde beera awo nyumba eri free yakati nange gwe nabagamba nga teri kigenda mu maaso nensalawo noonye kuba abaana baali bakomyewo okusoma nga sisobola kusula mu ddoomu n'abaana kitegera nga sisobola kusula mu ddoomu n'abaana nga lwaki tosobola kusula mu ddoomu n'abaana abaana baali bakyajja ate nga eri ennyumba gundi ntono si eri yali awo lyali ssomero nga kuliko eziruumu ez'abaticha mweba ne gundi ne dormitory lyali lya secondary lyali lya primary nga sobola kubeera nawo so kati mu kuvaayo ewa Bruno wavaayo mu bulungi navaayo mu bulungi tetwayomba nti oba tuyombye oba tusise muguwa kati entabwe evudde ku kyesaawe just kugamba mu nkwasaganyizeeko tewali nti kuyomba nti oba twayomba nabo nti oba nakeera ku makya nembagamba oba biki bibaddewo tewali nakyaliwo tewali kiri awo just nze nali njagala ng'omuntu abeko nebyankwasaganyizaako wekitaasoboka neŋŋamba akankole ki kaneyongereyo kati nenjira nga mugambe nembeera si nnungi naye osobola kunjiyizaayo kapito nentandikiraawo bino byempulira nti Bruno ke yabablokinga temukyawuliziganya bituufu nze we nali nga musindikira message ebyo nga mugamba nga musindikira ebifaananyi kuba we yagamba ati nze nali nsindika ebifaananyi ateeke ku page n'ekirala nga musaba ate nga tayina kyekyo naye tewali nti oba namukeera ku makya nemuvoma batuyomba naye omuntu akugamba nti talina oba yakugambanga nti talina nga gwe tokikiriza nze nali nkitegeera wafaayo n'omukubira n'omanya ensonga ku lwaki akublokinze ate tosobola kubiramu namukubira
namukubira na kwa yali ya Tublokinga kwa sabu nemukubira nagamba atya ng'omukubira teyagira naye teyakwata nembyesonyiwa nensalawo nsirike nenteekayo posti. Bwe nateekerayo posti we wateekerayo posti awo wali omaze okumusaba nga tarespondi nga nakublockinga n'ogamba ko oteekeyo posti. Posti eno wagiteeka ku peegi yammwe oba wagiteeka ku akawunti yo? Nagiteeka ku peegi yange, nali nakuliatinga peegi yange, personal page ya gundi Facebook nga nali nakuliatinga nga nako following nga banfollowinga. Kati awe nateeka posti ba bloggers abamu ne bagisharinga paka ne bagira pakati paka we yatuuka mu bantu namwe gwe gujja. Alright, so kati Real Dance Crew tugirabanga eringanga ndooze eri mu lusuubo lw'okubeera ng'eggwawo. The fact nti gw'oli eno bali eri ate munakikwasaganya muti? Anti awo simanyi Mukama yamanyi buli kimu naye. Kati gwe mukuvaayo n'opostinga ng'osaba obudduukiriza oba okudduukirira ku Facebook, oyinamu endowooza eyinza okulowooza nti oba oyinza okubeera ng'oyonoonedde abantu abalala bali eri ababiri abali eri, osanga waliwo akaali baluseewo Bruno n'abayita naye ate yakublockinga? Tewali kiri awo nti kyamaanyi. Era ne Bruno postinga ye anaabifunamu engeri endala naye nga tewali olw'okuba nateekayo gundi posti eno abantu okuziza okujja ne ababa basobodde basobole okuba nga bankwasaganyiza awo tewali kyamaanyi nti oba twayomba twalwana oba ssente oba biki, tewali kyamaanyi nnyo. We banaaba bayagadde bajja bakomyawo bali tusobole okuba, we banaaba tebagadde era still nina okweyongerayo ne talent yange because manyi owandiika manyi ndi muwandiisi. Olinako abantu b'owandiikiddeyoko ku nnyimba ab'amaanyi oba b'ettutumu? Mbadde sinnabatandika newandiikiriza mbadde nziyimba ku gundi nga nkozesa instrumentals nengiziyimba nemuwola oluyimba lwa gundi Muwunya 14 yampako pati ezimu, pati emu nenjiteekawo nali nagiwandiika. Kati nga nina nange ennyimba already zimbadde mpandiise mu bbanga lino nga njagala management ekole kyoba tuzikola ki, tugenda mu studio tuziproducinge tutambuze ekintu. Naye we banaaba baganye nga tekisobose bali ne bakomawo bo ne bagenda, sigenda sikamugowa era still obulamu bulina okusigala nga butambula. Ngenda pushinga, ngenda teekayo posti zange music imukole obulamu bugenda mu maaso. Management kuba Mukama buli kimu akireetawo olw'ensonga, nakino yakireesawo olw'ensonga obanga alina kyayagala njige obanga ekigenda kola obanga buli kimu yakimanyi. Sobola Okay, bakwano tuli wano ku HK Media, manya n'eddoboozi yenze Hadija Kigozi nga bulijjo wendi nnyo okubeera nga nkutuusaako ebyo by'oyagala olaba. Gwe wenna ansupporting okola kyakabi nnyo, gwe wenna atulaba yonna gy'otulabira mukwano tusiimira ddala. Poza ate bw'oba oli mpya ku channel eno nyigira akagamba ako ka subscribe bw'otyo okubeera ng'ojoininga show. Ate bw'oba oli ku Facebook oba ku Instagram beera ng'olikinga page ofollowinge okubeera ng'ojoiningirawo. Tulina omu ku ba members aba Real Dance Crew, omwana yaliko mu kubukedde yolesa ekitone ate nga twagala okumanya amazima ddala agagenda maaso ebya Bruno K oba oliawo ebigambibwa nti bavodde erinnya ly'omuyimbi nga bagamba nti yabasuulawo takyabalabirira. Twagala tubeera ate nga tutegeera amazima. Poza ate nkujjukiza nti Speed Express Tours and Travels company yokka eyakakasibwa okubeera ng'esaabaza abantu okuva mu buli kitundu ky'eggwanga. Poza ate nga ne ba Roast Coffee Academy nga bano be bakafulu mu kutraininga abaana ba baristas be bakutuusaako sheeno. So kati ekigambibwa nti nno igwe oyonoonye erinnya lya Bruno K nti ayamba tayamba, ayamba abantu n'abatuusa mu kkubo, kwegamba ne bamuteekako ekintu. Okirowoozaako ki? Tewali nti oba ayamba n'atuusa mu kkubo, ebyo sibimanyi ngo zebe sibimanyi ate sirina kyembyogerako, okitegeera, sirina kyensobola byogerako ebyo.
wabula ye era naye abaako waako managama wano nkomyeko wano naawe oba olina okutambula okwongerayo obulamu. Enkolagana yo ne Bruno okuva lwe wamusinkana n'okuva bino yolesa ekitone we byaliwo, obulamu bwo bwe buli kati ne bwe bwali emabega waliwo enjawulo? Waliwo enjawulo kati enjawulo weeri era nawali era nawo waliwo enjawulo because twali tugenda batambuza nga tugenda ne tumitinga baki bali singa oba osanga twali tukozeewo obu bizinesi bwaffe oba ne tukolawo emirimu singa ne bino tebiriiwo kitegeera. Okay, so kati wano ku HK Media kuliko abantu bangi abakulaba, kiki oyagala bakuyambemu? Byonna kisobola gamba nti kino just right now neetaaga capital gyensobola okuba nga nteeka mu bizinesi bwange oba management sobola okunsigninga because music wange nagamba muyina webeerayo oba baproducer abasobola okunkwatamu oyo 14 ke yagambye agenda kuyiikizaayo ate naye asobola okunyongereramu okitegeera mu music wange nanyongereramuko. So kati kyenetaaga ennyo saawa zino musobola okubanga ennyumba yo nsobola obbigumira because life yonna ngiyiseemu eyo kuva buto ngiyiseemu. Waneeno we tuli wosula? Wano wensula eyo life yonna ngiyiseemu kuva buto. Wano e Kampala obeerawo ne bakadde bo obeerawo weka? Wano mbeerawo nzeka. Wano e Kampala mbeerawo nzeka haswalinga lwenfunye ekyokulya nendya wezibuze neneebaka kyekyo nensobola kubanga ntambuza obulamu nga butambula bwe butyo mpola naye nga time ejjatuuka era biterere buli kimu kiterere tukikube. Bannange abali ku HK Media ndowooza omwana omulenzi mumuwulidde ate ndowooza alabika asaba kumuddukirira oba oliawo n'obuyambi bwammwe gwe wenna abeera asobodde mukwano. So kati business ki gy'oyagala okukola gwe ng'omuntu oba business ki gy'olina gy'oyagala okwongeramu sente? Nze nina business nyingi naye just ekyembulamu sente era sente kuba naye nagula ebintu njagala nteekewoko ebya chapati ninako already sobola okukola apana aba chips kwegamba nze mu kuyiriba njizeemu ebintu bingi njizeemu njiribye nenjiga bu business obola bwensobola oteekawo singa mba nfunye akasente kitegeera kyekyo. Okay, so kati sente mmeka gwe essaawa eno z'otunuulidde oba zoonoonye? Emitwalo 3 oba 2 nsobola okubiteekawo nengulako katoni y'eŋŋaano nempangizaako ekifo kitegeera nengulayo obuto abaana nenfunira n'omwana kitegeera nonfuna n'omwana nyambako because tosobola kubanga muntu omu tosobola obeere ku chapati obeere ku popcorn obeere ku tosobola ekyo tekisoboka. So kati abantu basabe bakuyambe? Abafaanizi baffe abali eyo abatulaba tubeebaza okuvangayo ne mukola ki ne mutuyambako awalemye ne mutubeereddewo okuva story yaffe yatandika tugenze eri ne ku mulonde guno basaba munkwataga mube kyonna kyoba osobodde sobola kugamba nti kino oba kino oba ngamba nkwaddeyo katoni yiyo tandikira okuoba ŋŋaano oba nkwaddeyo 1,000 oba 5 oba 10 oba 2 zonna sobola kubanga ngamba nti mpa zino sobola okubanga ntandikawo bino byeŋŋamba ng'okubanga njiyo obulamu. Okay, so kati obuyambi abufunye abukuwaatya? Namba nina simu asobola oteeka ku 0752659665 ereta ddiini eri 0752659665 yeeyo ereta ddiini shams yeeyo gyekozesa. So kati ng'omaze okufuna guneeno omudaala otusuubiza kiffe nga bafaanizi bo nange ndi omu ku bafaanizi banti? Bafaanizi ngenda music muleeta
music muleta just sobola kufuna sente ate nenziteeka mu music oba nempangisa ennyumba endala ekyomba sisobola manino sooka nenziteeka mu bigenda okuleeta deni mbawe music ate mulinde gwerinde. Okay guys, banengena kubeera mbasiwula sagala kubeera nga ndwawo omwana ate amaze nanzijamu enseko mbadde neekuumye omanyi sisobola kumalako video nga sismailinze naye amaze namala nanzijamu era enseko. Mpozi ate tweyanza nnyo bakwano mwena abatusupportinga mwena abatuwagira mwena abali ku HK Media ku Facebook yange ku Instagram ku TikTok kwetuli ku Twitter buli wamu bakwano tusiimira ddala. Olunaku olwaleero mbadde n'omwami ono ebigambo bye bibadde so brief naye nga tebiri very clear whereby nti alabika ndoza bambi anoonya kuyambibwa oba okuddukirira buli muntu waali waalabira omwezi n'enjuba. Emitwalo 3 gyanoonya ku muntu omu giyinza okuba nga mitono ku mulala ne gibeera nga mingi naye nga tebambi gyayagala ndoza zibeere nga gikola ki gimumalira ebizibu bye. Mwena abakuba ekyeya abali eyo abagala okubeera nga mumuyamba musobola muddukira ku namba z'essimu ezo zentaddewo zireeta amanya g'eddiini ate n'abeera ndoza bambi nga yebbulula n'atandika okubeera nga abeerako nekyakola. Abantu bangi babeera eyo ne babba ne bagenda ku zi street ne bonooneka naye omwana bw'ati bw'aba avuddeyo n'ajja ne yeekubira omulanga nga asobola okufuna okuyambibwa bamuzira kisa muli bangi gwe wenna abeera asobodde bambi muyambe naffe ate tugenda kulaba engeri gye tumuyambamu oba we tutandikira. Okay, ngenda kubeera mbasibula bakwano naye ate njagala okutumirako nnyo mukwano gwange Mac Beauty ng'oli awo mu Abu Dhabi. Ono omukyala atunda hair pieces, akola deliveries, abaagala okusuubula, abaagala human hair original. Mac Beauty yekka yabeera ng'akola ki ng'azikutuusaako oba oli Uganda oba oli Saudi wonna wooli ayina wigs ayina weaves ayina buli kimu kyonna ky'omanyi ekyenviiri clip-ons accessories zonna ez'enviiri omukyalo nazina. So mukubireko ku namba y'essimu awe wammanga ate obeere ng'omufuna bulambalamba. Baganda baffe aba Speed Express Tours and Travels ne baganda baffe aba Roast Coffee Academy be batutekamu omusaayi okulaba nga show oginyumirwa mu ngeri gy'oginyumirwamu. Ngenda basibula, see you again.